twayavuga ng'obadde essanyu nga nawe bw'omanya embwaga era gyokusabu kyennava nnyumizaako omutali wange enteekateeka zange awamu n'oli omuwala olwo nga ne pulaani nkimubuulira nti mukyala wange olugwa mu bulangiti atandikirawo ye kufuluuta tagolokoka okugjako nga moyise njaggera otulo tumubasi sooba empolampola ng'agenda mu kiyigo mutayinzirayo ewa pena kyana kiwala ekyo kintutta omutima kumbe bwebinyumiza ssebo yegomba dda mukyala wange mu mutima labayo mwafuna ekkubo abantu balamuddera okuba olwo nabata twayawukanirawo ne ssebo nansimula nze obwaddeeka lituli emmere bwe twebikka ssebaka mukyalo olwafuluuta n'ennyambala engoye kumbe ne munywanyi matayo bwe twayawukana yasitamaawo ku nakuluma sebandaba olwabulirayo koye webalese kyabasoba mpola ngaasotira olujengeri gye naluleka nga lugule uyo yogayoga mulambiti matano yankoongereratomase gyendaganga wankube ennaku matayo lwategeera ati mugulambiti yatandikirawo okubanja bintu baati mukyala wange teyakaayana ng'amanyi bulungi nnyabo wange nti alina taata w'abaana be mukulambiti nga kaseruganda kawuba muntu ne bwe sikungiriza naawe okalaba kyotonganya tekisunganga nnyo nze gye nagendanga nnombi omuwala nasanga bamukwanyedde abalala saalwayo neziranga n'ennaku enzita olwatuuka ewange mu kasongo nenyingira oluggi n'emusiba mu mpola nensooba nnyo mukyala wange aleme kumpulira nsange ng'akyebase mbansooba ntuuke mu kisenge ngenda okuwulira ng'ate omukazi akema nga mwakungiriza nti mwami wange guno wandiridde mulondo gwennyini nsooba ntuuke mu kisenge ngenda okuwulira eri ng'omukazi akema watendereza nti taata wakwefu gunawandiridde mulondo nasooka nifuna endowooza nti osanga alootanga n'okuwunga mbuzi kinva nyanguwayo kuba akataala matayo namusangiriza n'omumwawi kutengolo nalinde ku kitanda kukiba nakamatayo gattuse naddaze nawuliramu kaddukira yiyo wankole mukyala wange enyamabana agenda gateeka omutemu mpozi n'ejjima amanyize namuwegulyako era yasaba sirikange ewaabwe ekigere bwetomeziro bandeka kuwulukulu nandirabyamaliwalimetebe wakyakalaeyo kirokirira ebyagwamunzirizawo wenze masaka we bamwita Fred Seremba mubi balavasi bakadongo kamu kano kawaddemu Saundi mumbulira ali bulungi.
kujja mwebale kuwagira muzee kibijigiriwa naye kyagabi mwana. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lyerya Ama's Closet. Tutunda ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulu. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna ebyenjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records